Semusajja genda Kaleeba ndabira bali ekeeyo Kaleeba nti ekinyonyi kiri ku luzzi Kaleeba kyambadde ensimbi Kaleeba. Abooluganda n'ab'emikwano, amannya nze Jan Mukiibi, mbalamusizza nnyo ku mukutu guno kwe tubaleetera engero nga bwe zaagerebwanga bajjajjaffe. Engero zino nnungi nnyo abantu okwejjukanya era n'eri abalala bonna abaagala okuyiga olulimi lwaffe Oluganda nga bakozesa tekinologiya ow'omulembe guno. Era n'olwekyo muwulirize. By'otategedde buuza omuntu amanyi olulimi oba biteekewo wansi mu comment section tujja kubanga tukuddamu mu bwangu. Olugero lwaffe olwaleero lwe lwa Kaleeba. Awo olwatuuka abooluganda ng'otulabira. Ku kyalo Kaddunda nga wabaawo omusajja Kulazikulabe ng'awasa mukazi we eyayitibwanga Ntunze nga bazaala omwana waabwe Ndibassa eyali omulungi kaalaala. Ku kyalo Kaddunda amazzi gaali gakkekwa era nga kuliko oluzzi lumu abatuuze kwe baakimanga amazzi. Oluzzi lwali luwanvu ng'amazzi gasenebwa na mutawu. Omutawu lwe lwendo olusibwa ku muti omuwanvu okusena amazzi. Munnange, nga bw'omanyi, enzizi n'ensozi zibaako emisambwa ginnyini gyo, era luno oluzzi terwalina njawulo. Kwaliko omusambwa nga gukongojjebwa kinyonyi era nga kikalubiriza abantu okukima amazzi ku luzzi luno. Anti buli eyagendangayo okugakima ng'ensuwa emwatikako bwe yakyukanga okulaba ekinyonyi ekyo kikayimbira. Si kuluyisa eyo nga mwami Kulazikulabe kitaawe Amaasombira Ndibassa kyeyava agamba abasajja abajjanga okuwasa muwala we nti bamale kuleeta mazzi okuva ku luzzi olwo nti anaagatuusa yajja okutwala muwala we. Buli musajja eyajjanga bwe baamutumanga ku luzzi ng'agenda n'okusekaaseka, kyokka bwe yatuukanga n'asena amazzi yabanga yakageetikka ng'awulira ekinyonyi ekiyimba nti Semusajja genda Kaleeba ndabira bali ekeeyo Kaleeba nti ekinyonyi kiri ku luzzi Kaleeba kyambadde ensimbi Kaleeba ensimbi n'obutiiti Kaleeba kyo ki Kaleeba kyuka n'ondeeba Kaleeba. Bwe yakyukanga okulaba ayimba ng'ensuwa egwa ng'eyatika eka ng'azzaayo bibajjo. Kino kyatuuka ku basajja bangi omuwala omubalagavu n'abalema. Olwali olwo nga wajjawo akakookolo akaali akamalirivu okwewangulira omuwala ono. Abaali awaka bonna olwawulira kino ne batumbuka ne baseka era ne bawalakata nnyo akakule, kyokka ng'akakookolo kamalirivu kaagala kuwasa muwala. Baakawa ensuwa ne bakagamba kagende kakima amazzi. Bwe kaatuuka ku luzzi ne katutubika emitawu nga giigyo ddaaki ensuwa n'ejjula era ne kagyetikka, naye kaba kaakatunuzaayo akabina katandika okutambula. Ekinyonyi ekyali ku muti ne kitandika okuyimba nti Ssekakokolo kagenda Kaleeba ndabira bali ekeeyo Kaleeba nti ekinyonyi kiri ku luzzi Kaleeba kyambadde ensimbi Kaleeba ensimbi n'obutiiti Kaleeba kyo ki Kaleeba kyuka n'ondeeba Kaleeba. Akakookolo wadde kaawulira naye tekaatunula mabega wabula kaatambula mu kkungujjo.
Ekinyonyi kyakkanda kuyimba ng'akakookolo katambula butambuzi. Bwe katyo ne katuusa amazzi ne bakawa omuwala. Naleka katwala omugole waako eyagenda alira oba kyewandiyise okukaaba. Nange nga ntinaatina kudda gawumbeeko n'abaayo ndubaseetulire. Abooluganda nange awo we nalabira. Webale nnyo kale n'olulala okola nga bw'otyo genda webake n'omuto gubikke n'akanyebwa kaako tokalya nga kookya kajja kwokya omumiro. Kaakati omulabi waffe omulungi, mu lugero luno ofunyemu ki? Ky'oyizeemu kiwandiikewo wansi mu comment section, oba n'ebibuuzo byonna by'olina ku lugero luno tujja kuba nga tukuddamu. Ate lindirira olugero lwaffe oluddako olwa Nnaalongo weefumba otya. Nsigadde nze Jan Mukiibi muzzukulu wa Ndugwa.